ono ojja kubanga ogenda osanyuke. Amawulire aga okufa kwa Sseggirinya gakyatulemedde mu kamwa kubanga ye yagaana bugaanyi genda mu theatre naye nga ye ng'omuntu yali munakatemba. Bw'oddira Katolwama ne Sseggirinya onoolaba nti baali kintu kye kimu. Kuba Katolwama teyakolako, tebaamugobako misinde alyoke agende nga bwe bagoba Sseggirinya. Naye nga yabadde muntu wa comedy ate ayogera ebintu bye. Oba oli awo ekyamuleetera ekyo amasimu gano ge yakuba nnyo ku rediyo. Sseggirinya kitalo nnyo. Tonazi Media gwe mukutu okusanidde okubanga weekuumira. Tukweyanzizza gwe wenna atavaako ku mukutu gwe. Subscribinga no sharinga. Ate gwe sharingidde naye mugambe nti subscribinge, commentinge. Comments tuzaagala nnyo ne mutugamba nti bunaye nga muluddeyo tuleetera gundi naye ne tumuleeta. Sharinga nawe gwe basharingidde nawe n'oyongera okusharinga. Tweyanze gye amanya nga bulijjo Tonazi kandi ne Kojja Vincent bamwangulidde eri abantu twabasomesa eddagala baalitegedde era kati bali mu ddinoonya mu bwangu obw'ekitalo. Twabasomesa akaddo baakategeera era bakakosezaako balabye obukulu bwako. Tugenda beeta n'eddagala lingi nnyo ery'okuyiga, bajja kuyiga ebintu bingi. Ababyetaaze eddagala weeriri mu sitowa lingi, abalina endwadde, abalina biki, eddagala weeriri. So kati oba olabye puroguramu ali togiremera, giweze ne ku munno mugayi genda olabe ku bino bye baayogeddeko. Ekiba kikutteko okyuse, ekiba tekikutteko okiyiteko. Naye nga ffe tugenda bibagamba obujjanjabi tugenda bubawa, buli kimu tugenda kutuba nakyo. Abaana abawala, abalenzi, eddagala weeriri. Naye nga kadde abantu baasiimye bali kuleeta mulamu ogwo ne tugubawa era bakyeyongera okugusiimira ddala. Tukyaleeta n'ebirungi ebingi birala bingi nnyo. Bannafanga oli mwenna tumiddeko timukulikeeyo ku kkooti. Omanyi Alien Skin ya reportize mu kkooti omusango ne bagwongerayo ojja kubanga addayo. Oyagala tegeka mukolo abakafulu mu kutegeka mukolo ba Time Events Katakwi abakatakwi mulidde empanga ennene nti buli kimu kyonna bakitaddaawo eye base bwegenda wali obagambe nti banayini n'omukolo mugole talina byakwambala endongo tewali byonna ebyo babikuleete balina tents obutebe endongo weeri engoye oba kukyusako oba introduction kwanjula oba mbaga wedding byonna babikolako. Bwe bawe buli mulimu obalabe bakukolera ekintu naawe osiime. Osobola bakubirako ku 078 14 53 84 078 14 53 84 bakubireko basobole kubanga bakukolera ku mukolo gwo. Ate Mima Snacks bakafulu mu kukola snacks tuli mu kiseera kya kuzaayo abaana ku masomero. Mima Snacks bakafulu mu kukola ebintu ebinyeebwa daddies odi abaana manyi baagala emmere yonna gye akawunga kalinga bakaliirako odi engeri gye batabulamu wali ne bakola ekintu kyabwe kintabuli. Osobola kubanga obafuna abakubireko ku 078 77 6 6 ojja kuba bafuna butereevu bakola ne delivery
abamaduuka mubakubireko basobole kubanga babawa ebintu ebyo abantu babifune mubasembereze kumpi ate gwe nazo omwana ku ssomero ekifo kiri kimu kyokka Thomas Mart Store wofune omufaliso tema kutwala omukuzi omwana ku ssomero n'omufaliso omukadde anaasoma atya ng'ano yasuze ebikubi muluma emikadde gibaawo abaana bakomawo bagisalasaladde tewakyali mufaliso omukadde ate netamu ebadde empanvu kati oba ofunye esente asobola okweta mu bitundutundu abaana banagenda okuddayo okusoma kukiseeseradde gumazeeyo nga guwedde watandika okusasulako mpola buli wiikendi noteekayo 10 ekiseesatu esigaddeyo ng'omazeeyo ng'omwana agenda kweyagala ebakubireko ku 0772 mpola 0772 2 75 0772 2 75 ate ekifo kiri kimu kyokka osobola okutegekera omukolo bagita Royal Gardens kyekifo ekirungi ekinene kirina parking nga yeeyo security kiriwo ekiti basange wali ekabombi osobole kubanga kwatagana nabo otegekireko omukolo nawe osobole okubanga osanyuka naye omukolo kuba kusanyuka oba kirala kyonna omukolo kuba kusanyuka naye nga genda wali otegekera omukolo ate buli wakutaano tubeera live band kwa hivyo hotel Nansana live wakutaano tubeereyo nga tuli mu kulya ku ssente tubeerayo n'ebintu etusabusa tulina sawuna tulina omupiira tulina akasaawe tulina ebintu bingi tulina masaagi mama abaana agamba ebyana toddamu byogerako gatobyogera ebyana nti bwagamba bibeera biyitirivu kati tokyabiraba kubanga wabijjeemu ekikyo so kati abeetaaze osobola okujja n'okyamirawo ku mayembe Nansana ate amayembe gali wamu wokka Nansana bw'oba genda ku mayembe mw'oyita mayembe n'okkirira ate abantu baza naivola okuma ku mayembe ebeeri awo oyita mayembe n'okkirira awo wansi ojja kuba otusangayo lwakula ntulwayo bulungi nnyo emmere baayo kyonna gyebiri so kati mujje tunyumye tusangabayita bucket night bucket byawo bamusaze ebbeeyi abe mujja kubanga ogendawo osanyuke amawulire aga okufa kwa Sseggirinya gakyatulemedde mu kamwa kubanga ye yagaana bugaanyi genda mu theatre naye nga ye ng'omuntu yali munakatemba bw'oddira Katolwama ne Sseggirinya onoolaba nti baali kintu kyekimu akuba Katolwama teyakolako tebamugobako misinde alyoka agende nga bwe bagoba Sseggirinya naye nga yabadde muntu wa comedy ate ayogera ebintu bye oba oli awo kyamuleetera ekyo kitalo ddala Katonda yamututte gy'amwagala n'amugja kweno ensi gye tulirako emmere ogutali musango kubanga naffe era essaawa liba kkubo liba lunaku so kati muganda waffe Sseggirinya atusooseyo busoosi naffe tetumanyi sawa yonna tuyinza omusangayo naye nga Sseggirinya binyina ebyokumujjukirwako obulamu bwe yabutandikira eyo bwayiise ng'akima amazzi biki ebyo byali biwanvu n'agenda ku masimu omuntu gwasinga nozotumiranga ku leediyo alimu amafiina amafiina ayagalanga nnyo Sseggirinya kubanga buli yakubanga essimu tuna amafiina awo yatunanga nnyo amafiina ebiseera ebyo so kati Sseggirinya n'afuuka eddoboozi ly'ekyebando nga buli agala okuyisaawo bannabyabufuzi bamukozesanga nga buli agala okufuna Sseggirinya n'amuwaka ya time nkubiraako bwato n'amanyika Sseggirinya eddoboozi ly'ekyebando Sseggirinya na bino byetwaba bino ebya internet bya TikTok byemulaba yanyanga yabivumbula Paraso yatugamba yabisobola Paraso yaleeta bulesi TikTok naye Sseggirinya ate yagikozesa nnyo Mr. Update Sseggirinya buli ekiguddewo kiteeka ku internet kyatandikira ku Sseggirinya era ago gaali maanyi ge oyinza obutakitegeera kati naye nga mujja kitegeera Sseggirinya yakwatanga buli kintu nga kyonna ekiguddeyo na ku kyalo bikibalwanyi biki byonna ng'abitula ku TikTok ku YouTube yakozanga nnyo YouTube ebiseera ebyo kubanga TikTok ayite nabeera y'amaanyi naye yabeeranga nnyo ku YouTube okwo ne ku Facebook Mr. Update yabeera nnyo ku Facebook ku kibanja kye so kati Sseggirinya yatandika ebintu bino ebyo tulimu ebyokuweereza ebintu ebirive so kati afudde n'amaanyi ago
tukimwebalizaako nti kyeyatandikawo kituyambe ennaku zonna abantu tukikozesa bulungi abadde abamu tukikozesa bubi naye abamu tujja kikozesa ki bulungi tujja gezako ffe tukikozesa obulungi. So batusegirinya n'olwekyo Mukama amuddiremu gyalaze agumye abantu. Abantu bayinza obutaguma oba bagumye oba tebagumye omuzira waba afudde ate temubiramu byakukaaba gino wafa tebakatonyeza amaziga gino abagina kati Segirinya abadde w'amaanyi kyekyabalaze omukwano gwe bamulaze nga bamuziika tekyetagisa ate kubeera ku ekyo balina kuyimbira kati naye bagumye nadda batandise nakuwa campaign kati kyeza family yagumye. Waliwo omukyala yavuddeyo Namwandu n'agamba nti alaba ekifo ekyakisobola. Teri atakisobola ne Segirinya abaddemu naye abadde akisobola kati teri muntu atasobola kifuba abanga alina amaanyi yesimbewo ebisaanyizo twali gwe bagaana kwesimba buli omu aba akisobola. Waliwo ebisaanyizo tewali bisaanyizo aziro nga nzi nti olina ebitabo waba yasoma omuntu yena waba alina ebitabo ebisaanyizo olyoka ebikutwala okwesimbawo ati bye bisaanyizo anti gye wawavyo nagamba nsobola kitegeeza alina ki ekikwetaagisa okwesimba ku kifo kibeera ekintu kimu mpapula za buyigiriza ebirala gwe amanyi n'abalonzi bo yere komishoni yagala kintu kimu mpapula tena kyagala oba ojjidde wa kati gwe jangu n'empapula zo nga wazitegekawo wasoma senior 6 ogirina bo bagala paka ku senior 6 oba wasoma paka senior 6 na certificate y'emyaka egy'ebiri jangu abalonzi banaakulaba omuyambi we naye yagambe Namwandu Segirinya afudde talina Namwandu Segirinya afudde talina Namwandu obijjawo anti Segirinya tawowangako omukazi n'omu bulamu bwe afudde talina Namwandu yateriyo Namwandu wa Segirinya amateeka g'obusiraamu amateeka g'obusiraamu Segirinya adde musiraamu abali tawowangako omukazi n'ogwo n'omu so kati awona tetubalanga bannamwandu. Amateeka gagenze gakyukamu agaaki naye mu Bukristaayo ne mu Bakatuliki bagamba nti omukyala atali mugatte siki sinnamwandu naye amateeka ne gagamba nti aga gavumenti nti omukyala gw'omaze naye emyaka giwaliwo gye bagamba nti emyaka bwegi anti kati abo bonna Segirinya ayinza okuba tabadde na myaka gyo ekyokuzaala omwana kyanjawulo n'okubeera Namwandu kyanjawulo naffe tusobola okubeera no ng'olina omukazi gwe wazaalamu omwana ng'osoma kati yagenda mu bufumbo wenfa afuuka Namwandu kabirawo omwana yafuuka mulekwa naye omukazi tafuuka Namwandu so kati aba alese bamulekwa be tusobola okumanyaako naye bannamwandu tewali teri omukazi awo asobola kuvaawo n'agamba tufunayo kipya teri mukazi asobola kuvaawo n'akanya maali yani ya Segirinya okujjako maama ye okujjako aba ne maama tagikaanira emaali eyo egenda mu baana etuuddeko ya Naggirinya maama talina buvunaanyizibwa yonna ku maali ate nanga amateeka tegagayanga okuti omuzadde we alina obuvunaanyizibwa ku maali ekyo kituufu kakati maama talina buvunaanyizibwa bwonna ku maali ya Segirinya era abaana baddembe n'okugoba maama wa jjajja waabwe wakaawo anga naye alina gye yafumbirwa naye alina ewaabwe gye yava so kati emaali yonna Segirinya gyakoze eba y'abaana be amateeka gawa abaana omukyala gw'obadde nayo okujjako n'abantu bw'obadde olabirira ng'omaze naye emyaka egitasooka mu myaka 5 afuna 1%. Maama tebalina bamwogererako kaabe muganda omuyambi we mu byobufuzi ng'ensi Segirinya naye yavuddeyo n'agamba nti akalulu akaagala akalulu buli omu akaagala nkuba buli omu asobola okwesimba twali gwe bagaani abalonzi be banaasalawo mbagambye Electoral Commission yagala kintu kimu mpapula za senior 6 bw'oba ozirina bugenda kugenzi mu maaso na campaign kubanga batugamba ekyo kifo kirina okumala ennaku 30 gwokka tufuna addawo ekyo kati beeteeketeeke okagendagenda mu maaso gwakubiri so kakati gwe obanga obadde muyambi we oba gwe obadde musituzi we obadde gwe abadde omukaabi we teekayo buteesi mpapula ze abalonzi bwe banaasalawo gwe bakola ki gwe balonda ate ffe tetugenda tegenze siriweekawo mpe sigenda bategere ate Segirinya tabadde pulezidenti nti munnaye kati kaafudde ffenna ensi yonna erina okulonda anti naye yali wekaddugala najjeeka weeno
anti nze siriwe Kawempe ndi mulonzi waayo sina bwe ngenda kukubira campaign nze bizibu Kawempe tebinkwata bo kati abe Kawempe bamanyi bizibu byabo bo bamanyi ebintu anabayamba biki mu bizibu byabo nze siriwe Kawempe kati gwe mwabe Kawempe gwe muntu wago mulaba nti yabafaanana bagwe yagwe mulabye mugenda naye wabakwala gino emyezi egisigaddeyo bubi nine banga tono kyusa munakyusa anti era balonda kati 2 mu December tugenda mu campaign mu January tuddamu kulonda kakati balonda gino emyezi omukaaga egisigaddeyo mu December what 2025 tugenda mu campaign batandika okususula mu mwezi gwe-10 okuddamu okususula ba MP ne ba president kitegeeza ne bamwona mu guno mwezi gw'okubiri afugayo emyezi 4 mu January omwaka ogujja tugenda kulonda kitegeeza tagenda kuweza mwaka banga gikyaliyo lwansonga ate liriwa bidayo mukaga kuba akalo tulonda mu January kati January sigwe tulimu oba kyawulayo omwaka so kati yabe Kawempe mufune gwe muteekayo emyezi egy'esatu egisigaddeyo munaatereereza mu maaso eyo gavumenti amateeka g'okulonda gagamba nti omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi nga wabulayo emyezi 6 toba kulonda anti kati tegibulayo 6 tokiraba tukyalinayo emyezi 8 kati basobola singa afudde singa Seginya afudde mu gwa 6 awadde bajja kubeerawo kulonda babadde bajja teekayo package emyezi 2 egisigaddeyo tugende mu kwewaanisa kati awo kyabulayo omwaka ekitundu ekyenkana omwaka kati balina okulonda yaka ukagenda kunyooka naye kati obuzi bwagenda okubeera yajja agenda bugenzi kulayira amala akomewo ate eteekere 2026 kugamba agenda kufuna sente zinateekateeka 2026 wana bazirabye izo tulanga ne pyramid negati tulina sente oba byabita byangu financial yakati juka katona agenda ali mu financial yankadi osheged tubanze tuka financial yempya nga ate talina kubaako so kati bana Kawempe bajja kwekola mu mulimu gwe basanyusiza gwe bakola ki gwe bawa nze siriwe Kawempe naye nze ngamba ebintu bino babizeeyo balya bw'oba weezaalibwa bw'oba weesimba yogera si bituufu kubanga naye kati gy'ozaalibwa si gy'oliira okuba kusosola ate mu Uganda ffene Uganda eri one village ekyo tekisasobola kukola kubanga Uganda yafuuka Uganda emu tetukyalinamu nti gundi ava wano gundi ava wano wabula omuntu wabeera walaba wawangalidde wasobola okukolera wakolera kubanga yona yogera bwote bangi nnyo batagenda kubeera wane bangi Erias Lukwago odimu atalina kubeera mu Kampala ky'ogamba naye bwe Masaka addeyo tekisoboka omuntu wakolera obusobozi bwe wabeera ate omuntu wawangaalira wawafuuka ewuwe Seginya bayinza okubeera muzaala Masaka nattazimbye Masaka kati ennyumba zonna ziri mu Kawempe ate omugambo oti agenda aweereza abeegungu so omuntu yenna waali wakola ki yenna osoboka ono n'ogenda mwakyoli bakugobe kasobola ng'otegedde embeera zaabwe bebandabayo bangobi so Uganda yafuuka kyalo kimu buli omu waali wakolera ki waweereza service naye nga mu mbeera y'ekiyongobero waliwo ne MP omulala mu mambuka yafa babadde nga babiri naye babadde bafooma bavaako naye nga bavaako era tekigaana palamenti okujjukira emirimu gyabwe n'okusiima ne baazikibwa palamenti oba oli awo ejja kikola oluvannyuma okufa kukira buli ggulire lyonna nga tewali ggulire lisobola kufuluma ne livaayo nga n'obwokola otya tosobola kulijjayo n'olizangulu nga kizibu ekyo kikwaga Seginya wadde w'amaanyi naye nga ekikola omuntu ow'amaanyi mawulire nze bukyanzaalibwa mpaka leero mbadde sirabangako we bategeka nti wano waliwo
bategese wano ne bategekana wali ng'ate omufuyi omu badde sikirabangako nange nasoose kiraba leero Masaka tuze tubirabe ebbanga ddene bano tugenda ne basima entaana bbiri okyali kale bategese butegese ojo tugenda okuzika nga basimye entaana bbiri nze nagenda okuziika nga basimye entaana ewa taata n'ew'omusajja ew'omusajja yennyini tebagenda oziika mukyala yali afudde naye nga taata gyewali mukama anansonyiwa Hajati yafa naye twagenda okuziika era bamu basigala eno ewa taatawe ate nga ne babbawe basimye omufunga ali luddawo omufunga ali mu mmotoka ali mu kujja kubanga ye yafa nga ali mu bino byafuna ebikyo nga bamuleeta naye ffe twali tugenze naye ali musiraamu nga tutuuse wali eri eno basimye waggulu ninga ennyumba bakumyezi bbiri kya bulijjo babikolanga kati awani yabataasa abakola ki okulaba nti bakanye wali yabataasa era emboko yanyuuka yasimya emboko n'aziika yasimba amaanyi bwe biri okufa butekubeera tewali yabataasa family neera bamaliza ngo omufu aziikiddwa wa bbaawe ngewataata entaana bagiyemu babikola nga okufa kubaddewo taata bayo mukyala agamba nakuwoowa nze nakusasula nakugjayo ewamu ate bano bagamba nfe tumuzike wa taata w'ekisima namusasula ate kasa mukazi wonna bamala omusasula omusajja gyagala gyamukwata aba tamukyabaani era bwamubawa aba abayambe buyambi so kati emboko yanyooka nibaziika ew'omusajja so kati byadde era Masaka ngobe Masaka walina ezo polisi bo era tewali ebukomankola yaabwe Masaka bo tebakkiriza waliwo ebukomansimbi teguggwa naye twamanyiriza omuntu ayingidde ettaka so kati naye ku bukuumi obw'amaanyi kati gwe kyotanalabako ffe twabirabako dda Masaka sidiringira so kati abadde bagenza okuziika buli omu ndowooza kibalikoze kyabadde kituufu oba kikyamu kati buli omu ndowooza afunye kyawajja so ekiri buli omu yasabidde waasobola ate ekyo tekirina buzibu bwakyo abasabidde eno mu kiseera baalisadde n'abasabidde wakati bakwaki nebasaala aziro nga azi nti omufu waki wa ddiini eyo gy'osibye mufu wonna wammwe era kyekyo nti towulyanko nti omufu kati ng'abasiraamu bamanyi okusabya ku muzikiti gw'Embogo kati mufuti ayinza okufa nebamusabya ku muzikiti guno omukulu nebamusabya ku muzikiti ogudda kuno bati kati kyekigaana naye nga waali ng'omulambo wakuziikibwa omufu basobola omusalira buli waabwe basobola nakola emirundi esatu neena naye ng'omufu waali omufu ne waba taliiwo ate kitaga musalira ki mwoyo gw'omugezi temusalira mayiti bino bano bagundi bazze bafa bakulira obusiraamu baseeka baani ne bajja ne bafa ekiwuli ne bategekayo okuziikibwa nenodikamba ne bateekayo okusaala n'omulambo gitimwa teguliyo era okusaala nekuggwa buli ne bamusabira buli ne bamusabira ekyo nekiggwa so kati abadde buzibu abasalidde wampuuga batuufu n'abasalidde eri ku kijja nabo batuufu yes balemye okukwatagana nti ate ne muteekawo ebyobufuzi ne mukubagana naye tewali kyamaanyi kyabaddewo era abaseeka basalidde wampuuga basabye eddiini y'emu n'abasalidde ebyabwebwengi ate basabye esaala y'emu kati awo kiki omufu yafunamu okufuna esaala nyingi n'abantu omuwa attention so kati bwemu kyeyakoze yadde mutuufu nze nsaba kintu kimu kyokka naye tembibuuzamu byabufuzi yadde okufa kwadde okufa n'embaga ddala byabufuzi ebintu bibiri embaga yo esigale gwamanyi bw'oyagala ebyembaga totubuulira bw'oba oyise bakibiina kyo yita bakibiina kyo embaga n'ebyobufuzi byawukana ebyokufa n'ebyembaga byawukana kubanga omuntu akola embaga yalina ekimusanyusa ku mukolo gwe nze mba naga njala kuntimbira gulina ate toŋŋaa nti njala kuntimbira ka red osanze mutimbi ng'atimbi embaga ebangi simusasula naye mukufa ogenda sasulaani okufa tolina gwosasula abantu bekola mu mulimu okuli bulungi bwansi tugera n'ekiriwo so okufa nkuggyemu ebyobufuzi nate omuntu kisinziira afudde wabanga badde babyabufuzi ate bijja kuvaamu kisinziira afudde abadde bwaki munnabyabufuzi munnaddiini musamize kati soza kandi okufa tukuggyemu ebyobufuzi ng'afudde abadde wa byabufuzi kisoboka
watayagala genda tebaba tebakuyise kubanga tebagwawandiikira bbaluwa nti mukuto nazo olina okubeerawo abajjuza omusamize ayitawo abantu Mamafiina waafa ne wajjula abasamize ate ng'oyomba mbukuba tukuggyemu obusamize sooka ombuulire Mamafiina yakulira abasawo b'ekinnansi afudde kati ate owulira nti Mamafiina afudde mate mulokole ng'ojja nti Mamafiina waafudde tubiggyemu ebyobusamize oba oliko ekyo kyamu yagamba Bujingo yajja musabe kati baba agambye nti Bujingo asabe Bujingo ajja kujja nina abasamize balina okukola emikolo gyabwe Mamafiina wanafa ne bamuziika mu mbugo ng'okuba enwagiba bamuzise mu mbugo okusaba kwa njawulo n'omuntu kyakkiririzaamu kiba kyanjawulo bw'oli mukatuliki kati sebo olunafa ng'ogoba nti abakatuliki n'abasiraamu bansaalire kiteebuuka kigwewala ate kyo kiyoyogera lwaki togamba nti bannange mbanga nfudde temwetanga byamadiini nze mba nfudde temweta byamadiini ku kufa kwange asaba y'asaba kati n'ebyobufuzi bye byafudde wabanga byabufuzi ebyobufuzi bigende mu maaso wabanga togamba gwe bozika wonna ku byalo wabaayo ebyobufuzi bibaayo naye nze kasita ebyobufuzi bibaayo ffenna tuziisa abantu baffe gwammwe temuziika mulina muziika wa byabufuzi bye babeerayo oba buli muntu ajja n'aziika nze n'akazimbalo mba njagala kabamma kakati wa poliisi waba afudde ssebo kati oyagala ababbi baba bamuziika mbukaweesa afudde nti omulambo gwammwe anti temuteeka wano byabapoliisi kati fe ababbi katugende tugusitule so byababa okwasaganya naye tekitegeeza nti tebawuliziganya omuntu ekintu kyafiriddemu ekyo kyekitwala obuvunaanyizibwa ku byokuziikako nti kaweesi waba yafudde era ojja kukola nga poliisi eteekeze over okuziika kwonna poliisi yekuvunaanyizibwako wabanga afudde abadde wa UPDF era balaba babeera mu ngoye zaabwe ne bajja be bakola buli kimu be basimintaana waliwo nti gundi afudde wa UPDF ne batagenda wa UPDF kuziika kizibu kati lwaki bagobayo amagye ebyokufa temubiteekamu byamagye eri ofiisi mpozi kati mu byobufuzi tabadde ne ofiisi Ssebulinnya abadde mubaka ng'alina kaadi y'ekibiina era ng'alina ofiisi era ng'ali ne ku kitebe kyabwe abeerayo kitegeeza abadde avunaanyizibwa ne ku kitebe kyabwe tabadde wa NRM kati ne wa NRM wanaafa abanufu tebabeerayo n'aba FDC wabanga Dr. Kizza Besigye era abantu abagenda okubeera ku mulambo gwo beba Lukwago koko DP Lukwago ye president wa FDC Ssebukatongo ebigala si bituufu so kati Lukwago ne muganda waffe ono Ssemujunganda obalwanga kukutala kwa Besigye ate toyomba oli omunywanyi wa Ssemujunganda ogamba Mohamed Nsereko wabanga afudde Nabbanja najja mu kubeera ku kuziika kwabwe naffe tetujja kuyomba kubanga wa NRM temukuliriza omuntu temuteekangawo mbeera olw'okuba ggwe olina ekibintu kyoyagala mbw ate bba ekyabwe kyabali kibi oba obusobozi waafa abakatoliki be bamuziika naye sogonziremu oba obusobozi bwe yafa abakatoliki be bamuziika bakya bamuziika batugye temwakyogerako nedda ndowooza yammwe endowooza emu abantu buli mwawira n'endowooza ye gyaleeta ekisinga okuba ekizibu nti nze kyesitakkiriza nze ŋŋanze ng'omuntu mpuga aveeyo atugambe kwanda mulaba mu green n'ekirowooza nti wa DP naye aveeyo atugambe nti kati munaye ndi weeno ndi mu kika kino Mpuga si wa DP Mpuga alina alliance emu atambulira agitongoza ennaku z'omwezi nga 6 December ate lwaki omuteeka mu DP si DP bagiyita Alliance Democrat Mpuga wa Democratic Alliance dati yagitongoza nga 6 December toddamu muteeka mu kibiina kirala Mpuga kiki ekintu ki kakana ate bino bwe mumuteekawo musanze ne muteeka eno ne mumuteeka eno ate bamutaddewo
ndaba muwambaza kala za njawulo nga muri sengo anti ane kibiina kya alliance tekibeera kimu kibeera combination of colors ate tumanyi kala mikazi ayina ekigambo alliance kitegeeza magatti wanga magatti mikago kati ayinza okuba alina omukago ne samuya naye nene bati bakoze ensobi wanga oba olina ekigambo alliance kitegeeza okugatta ebintu alliance okujoininga ebintu ate ayinza okuba alina kala zayambala zeyayita zetutamanyi ife tumumanyimu ekyo ekibiina kye so kati empuuga yo alliance buli wamu agwawo kigambo alliance buli wamu agwawo kamwagera mu DP abeerawo NRM agwayo NUP agwayo waliwo endala FDC jema byonna jema oba kino ekyagundi ono gundi ono kabuleeta oba development batera power ki small development power small biki democratic yeyo kati byonna kati kabuleeta bonna bwali yali abayise bonna nga mukaaga ekibiina nakitongoza kati so mpuuga talina kibiina kugamba ne ba independent City View Gardens nansana bujoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa nansana bujoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Kwatwetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 4 City View Gardens nansana Bujoko. N'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujoko Katete Stage awo ku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 7 42 44 76 Tronas Dry Cleaning e Bujoko. Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 275 7 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. Nikiwa kibiina buli bamusuula agwayo ali independent batolina kibiina wakitulinda mpuuga bamusuula y'obusuzi lwakitavayo n'atuwulira ate kati nze nkugambye yakitongoza nnaku z'omwezi nga 6 kitegeeza yeesuulayo nga 6 December we yatongoza ekibiina kye oba ekisimbe kye so kakati yinyini yeeteekayo nga nnaku z'omwezi nga 6 wali ku popopo mpuuga lwe yalayira nti ye kati wati Democratic Alliance kitegeeza yeesuulayo tewali yamusuulayo siziri kuli kodinga 6 December byaliwo wali ennungu ziri amusuulayo ye yeesuulayo ekigambo Alliance kitegeeza nti ye buli kala agwayo Uga tuwulire ekituufu ate yakuwulira ekituufu enkalu zaabadde Masaka wano Masaka ye bweti Masaka bweti watuuka ku nsemine watuusa ku mupiira Masaka kitegeeza buddu kitegeeza buddukiro kyaboonoonyi no tomanyi nsolo Masaka baateekangayo babbi mu biseera by'edda Masaka oyo yesaza lyasembayo okwegatta ku Buganda esaza lya Buddu lyasembayo okwegatta ku Buganda abantu we baddukanga wano nga bakoze emisango Kabaka abanoonya we baasala waaliwangawo gwe omwala gwolaba gwe bayita Katonga kati ne bagusalanga n'odda sayidi zeeri nga gwowonye baba bayitayo Buddu nti kasanziruka nenzirukira sayidi zeeri ebubuddukiro nga gwe bakuvaako yo kati Masaka gye wasinga okuba aboonoonyi babeerangayo babusi so tonna kyo bya Masaka n'olanga kipya Masaka lyali ssaza eryasembayo okujja ku Buganda naye nga buli abaavanga wano nga bakoze emisango babanoonya gwe kasawasalanga omwalo ogwo gwowonye Katonga kyoba kati effujjo lyabwe obubbi bwabwe bonna byonna byasiga buzaaliranwa ye kuba ku bajjajjaabwe
so kati efuge libakola siri aleero Jeffrey Olutaya nkutumiddeko oshegedde libakola byonna alina ekivuluno ogende mu maaso nga 14 February agende mu maaso ayimbire nti tugenda kubeera mu lunaku lw'abaagalana agende mu maaso temunakobuzi ategeka akuba abantu omuzika ate obuyimba abuyina mama abaana omutwala mama abaana tagenda mu ebyo ate bayinza omubbirayo tuge otya kubba nange namubba nange namubba Olutaya ogamba otya tukutumiddeko Irene Namato mukyala ate aba muganda wange oyo aba baba wange Namato tumiddeko mwenna nti mwebale kutusanyusa kubanga music industry itadde ku level ndala Spice wakikuba webale nnyo webale ddala kubanga ekintu kyali masavu Banamasaka mwenna Walukaga mbatumidde mugamba mutya badde sikimanyi kandabe effujjo lingi nebuuza kiki balimu egyemize gyokuva edda bo badduka buddusi neddalu yaabwe ne badda e Masaka so kati bano bazzukulu lwabali abagenda luli tekibaggwangamu Masaka baga Masaka baffere babbi bayaye kwange bo bazaalibwa mu kiti kya bubbi lili puzzle ogamba otya lunnabe oli otya abo bonna babbi beeyo webinyanyanyanyi akomyewo n'okumenya obuti bw'abeera ku Makutano omanyi luli yakubo yavaayo nga obuti bwonna bumuli bwonna bumazeewo nze nali manyisi mu Makutano talimuzza naye mundayi n'abadde ndi awo ng'ali mukulanga nti ajja bagende bamukubye ate anaaganye agende banyime ettaka kagere mu ttaka emiti waggulu bagende mu maaso naye nga tubagamba bannaaye effujjo si ddungi naye nga nkitegedde nti effujjo lyaki okubeera nga oba oli awo kali mu mubiri mu musaayi oluusi temulonda bironde Masaka mawanga magatte Masaka mawanga magatte Masaka erina abantu bangi abava mu bitundu ebyenjawulo naye bakuba mu kuziika tetwalabye naani ani area MP w'ekitundu ekyo anti y'empuuga ate empuuga yatwala kaddugala to batwala beki mbadde sikimanyi biki byogere yewe Nnyendo mpukaddugala biki anti bwekumpi awo Nnyendo kalina akatawuni mukungu kati yewe mukungu bana byafuzi tebakyewa kitiibwa n'akamu kuki area MP ne batamulabawo guboka gyozika ya mpina ayogera kisinziira mu kuziikaani ayi gukyogamba buli gyozika ya MP omuwulira ate waligana nolaba kyamani w'ekyalo naye tetwamulabye ku kyamani w'ekyalo kale kyamani w'ekyalo LC3 abantu ababiri abo ate mupita bana makulu ku kyalo singa kyamani w'ekyalo kubanga ye mupita alina bbaluwa gy'asalira ku kyalo LC1 LC3 balina omugaso ku kyalo ne tetwabalabye anti wabwataala gye bali gwe tiwawala wagenze okuziika wadde alabbalabirawo ndeka wakati gwe wadde alabbalabirawo nvaako wadde alabbalabirawo video zitwali tulaba watuteekwa kamera wana kwatirayo ebifaananyi n'atabikuleetera ebisibiraba ze ndi mu bangi akabitemyemu naye nga bakyamani babadde baba kameramaani nabo bazibu babitemyemu tabyagalamu naye nga kyamani yabadde naye nga abagenda okuziika mwebale kudda nga muli balamu ekisooka kyonna eyo nsonga nkulu kubanga byonna tulina okubyogera nesegginya ate natatwala balala mwebale kutuuka bulungi gye muna gye mwavudde mu bitundu ebyenjawulo ne mutakola na ffujjo Masaka omanyi oluguudo lutagwako bubenje n'atabeera ng'omwana oli gwe baaziika eri nabukenya bamala kumuziika ate babakomawo nomula n'afa ne bagenda omuziika bamala muziika ne bagamba bagende kuziika bano babakomawo bali basatu babika bale kwekuuma ne mutakola ffujjo ne mutakuba abantu bakukyalo manyi nakyo kibi kyokuziika ne bagamba abantu mwabakubye naye tebakubye bantu bakukyalo bakubye baawo tebange bakubye Kasaga bamukoze bamusiize bizigo Kasaga naka video nga bamukuba Kasaga bamukuba olina video nga bamukuba owakana tebamukubye bamukoze bati
tetulina tetusobola kwogera bwogezi kwa legit ne mu kkooti ebyo tebabikkiriza gogamba bamukozera simanyi nti Kasagga tebaamukubye baba baamukubye aleeta obukakafu kubanga tetusobola kwogera ku kintu mbumbumbu abulete wo internet weeri ensi yonna esobola obbulawo Kasagga weina ka video konna nga bakuba kubanga mu Uganda kati we yatuuka omusajja bamukube atakwata anti si yakwata ate ng'ogweke nyini gwogambe ba kamera basobola kukwata n'agamba Kasagga tawa talina babe yadde atambula yekka naye bannaye omuntu mufiiriddwa tobadde mukwata era bakwata muntu wabadde asula nate Kasagga gwe bakuba ate nga wa family so kati Kasagga baba bakubye genda ku poliisi ezo ensonga teziba zaffe genda ku poliisi oggulewo omusango poliisi kati awo jjawo balina okuyingiramu nga poliisi zifa aba social media Kasagga obwo bulamu bwe waba bamukubye genda ku poliisi gulawo fayiro oggulewo omusango nti nze bankubye n'obujulizi obulagewo omusango gende mu maaso ffe aba social media tetulina kukuyambira kukubwako kati ate nti ensobi gyemukolamu kyona nze mbaga mulekanga amazima ne mwogera obulimba Kasagga baba bamukubye agende ku poliisi e Masaka waliyo poliisi aggulewo omusango agambe nti abaana abankubye babadde bati poliisi ekola okunoonyereza kubanga ne poliisi tekkiriza fujjo ekwate abakoze ki poliisi esobola obbafuna oba kitegedde so kati Kasagga oba olinawo kyonna ekyakutuuseeko wabiddwako simu yo abakubye abakoze eki genda ku poliisi ggulawo omusango va mu mawulire tegana kyagana kukuyamba bano baseesaamu buseesa tebagenda kukuyamba kuba nti tumanyi kituufu oba olina obujulizi nga bakubye otwalire poliisi ate tobeeta internet kubanga obulamu bwe aba internet bo baseesaamu ne bakuleka mu bbanga so kati namwe abagamba nti Kasagga baamukubye temulina bujulizi ate obujulizi oyagaba buweggwe anti poliisi evaayo neekola lipooti poliisi yakozeeko lipooti nti waliwo omuntu gwe bakuba bulungi anti kati bakugamba okwayo evidiyo byogera mu kamera era naba bulungi biki kyokka poliisi okugenda mu kamera kyabadde kyangu nnyo singa ogenda ku poliisi okuyamba nti bamutta wali kwabadde kuziika nga kamera balina nnyingi kyogendeko yamutunuzaamu kamera bamuleesaawo nnyo era bamuleesa atambula ayatunuza mu kamera yamuleesaawo nnyo amuleesa atambula ate kisinga okunnyumira abenyini abamu abatulugunya ate be babeera ne kamera akazokolineko kati ye Kasagga mukubukubwakwe bamuleesaawo nnyo bamuleese n'omusaayi bamuleesa ebi okuzika kwa Sigiri abadde mu kati kankuwe ekintu kino okuzika kwa Sigiri tekwaddemu kavuyo n'akamu atosaana kuba mwogezi wa Nuupu nedda okuzika kwa Sigirinya si byangu Ssenyonyi awezezza omwaka bukyayingira mu ofiisi ya LOP Leader of Opposition emyaka gitambula ayogeyoge era Nkulu Ssenyonyi yogeyoge mwaka mulamba kati banatera okusaba accountability nti okoze abaana ba ku social media bakireetanga ekyokusaaga nti awezezza omwaka mulamba mu office oba awezezza omwaka ng'akola kino kati olumala nga batandika yakozeeyo ki bamanyi kisinzira abisawa yamanyi yaba amanyi obunaazibwa bwa lupu bwalina okukola mu parliament olowooza abaana ku social media balowooza balinda kubimanya ebyo anti kati awo bo bajja buzzi tosobola soma lipoota ya mbaga nga tebabadde mutegesi wa mbaga ekitegeeza kati muba tumanyi byosaba bireke okay naye nga kyekyo awezezza omwaka mulamba ayogeyoge nga ali mu ofiisi eyo amaleko ekisanyi naye era munnange abantu abakola maye waliwo ekintu kiba kyakuwaayo abantu bakubagane Ssenyonyi atudde wali okuzika kwa Sigiri pulezidenti w'ekibiina waali kati gwe Mpuuga owozembu abantu batwaleeta ng'ate gwe bagoba mu ofiisi ebintu ebimubi abatamu balina okulengerera wala era kyali kibaddewo e Masaka wano badde bazika ono omusajja gwe bajja e Bulaya waliyo Mpuuga waliyo Abedi Bwanika bonna bwali ku mukolo ogwo naye nga tebali mu mukolo munda
ate gutya waliwo okubeera ng'ozze kuziika anti kyekyo naguno temuteekawo bukuubagano okuziika butulaze ate wali badde bukuubagano bukuubagano kyo bwabaddewo tewabadde bukuubagano kati mwaboogezi mwabateekawo bukuubagano tewabadde bukuubagano wabaddewo okukkaanya babadde mu kukkaanya Koja Vincent eyo yentegerekano ezeewo empya nga nkubulira obuzibu obumu tolowooza nti ffena tuyinza okuba tulina mission ffena tusobola kuyita mu kkubo limu kati ndowooza yamwe ey'obufuzi eyo era yebatabula obwongo Pulezidenti Museveni agenda okukwata obuyinza mu 2008 waliwo bakayiira Museveni si yakuba olubiri ate Kayiira ye yakuba olubiri ye wali ne General Kasirye Gwanga kyogamba Kasirye Gwanga teyabeerako mu nsiko na Museveni ye yali w'e Kampala naye bonna tebaali ku mulamwa gwe gumu ng'oyinza okulowooza bali ku diversion kumbe bali ku mulamwa gwe gumu ekyo ekibalimu otutegeera tebabadde okukuubagana nga bali mu mission kati ankuwulira nafuze sosa bategeera benyini basobola n'okweseetiga genda okole kino naffe tukole kino amawulire gatubeeremu ate bano abasajja batandise otuma kati mwera kati abalina obwongo obunafu n'okubala mugenda kukuleka ate muli kutegeera ogamba abalabi oba ogamba simanyi buli abyogerako ng'obwongo obunafu agamba nti wabaddewo okuyombagana okuno okubalako mugenda kukuleka bakulekere baani abalowooza amangu mwe baani kati fe abalowooza amangu fe abakugamba nti wabaddewo okukuubagana babadde mu mukwano mu misioni zaabwe bonna omuntu yabagase yabadde omuntu ogwo kati ogamba otya nti bakubaganya waliwo yayogedde ku linnya eddala awo bonna bagendedde omuntu ani aye mugamba nti bakubaganye kati bakubaganye kuki bakubaganye kuki bwebanga yenkwanagana empya kati nedda kati sokole bonna bayogedde ku linnya lyani kati bakubaganye kwani omubaka we Kawempe yafudde bonna bagendedde ku mission ya muntu ki kati ate noga nti bakubaganye singa bagendedde ku linnya lya Sseggirinya ne batuuka ne bayogera erya Ssewanyana kati awaligende nti baliko ekikyamu era Ssewanyana gwolabye anti be bali ne Sseggirinya mu kkomera naye bambise Ssewanyana naye kati bonna bo bagenze ng'erinnya eryo lifuluma mu mawulire liriko Sseggirinya ate noga nti baali badde bakubagana amba mbeewuunya entegeera yammwe bonna bagende ku muki ku muntu omu era bonna babadde n'omuntu ki omu Sseggirinya ate bamusimidde entaana mmeka gwoyinza okumbulira kubanga mbadde simanyi nti Sseggirinya bamusimidde entaana emu kitegeeza ne bali mujje mu kisaawo ne bali mujje mu nju era badde agenda wantu waka kati ate noga nti bakubaganye mpuga yasimyeyo entaana eri ku kisaawe entaana yabadde waka siwe yabadde oba bamusaalidde ku kisaawe oba tebamusaalidde ku kisaawe basimye entaana egi kitegeeza bonna era balivudde ku kisaawe baligenze kuziika kati bakubaganyewo aze kasita ongambe babadde ku mission yaabwe mulyenge ebintu gye awo nkikiriza nti babadde ku mission yaabwe babuzaabuza mmwe balabi tebabadde bali ku mission yaabwe bali ku kigendererwa kyekimu nze kyova olaba ebyo obufuzi kati mwe abalabi mmwe ebyo nene mulire mwogera ebitamanyi kati kyogamba mpuga tasaba nakuya Bobi Wine esimu amugamba omulimu guwedde mpuga talina namba ya Bobi Wine Bobi Wine okubeera talina namba ye bali babadde ayi kati byemwogera sibitegeera oli abaddewo oli nga Yoroopu kati okakasoja nti nsaawa nesosa mukubira oba namweza email tubadde twetaaga ekikino bwekiti tuzanyire kano emwogera mwe muli eno mumala budde bali babadde ku mukolo gwawedde obulungi era mu mukolo gwadde gwa muntu omu Sseggirinya yabadde omugenyi omukulu era bonna gwe bagenderedde maama talina kyakulisa bazzukulu kati maama alimba ate musuku mwaddemu amatooke yagambe bagalinnye linnya ayina akavidiyo nga balinnya amatooke mukazi wattu vidiyo yandigikutte ana kati asobola okukwata ebitooke ebyagudde n'atulaga
nange ebintu ebimu bijjemu amaanyi. Mama kyabasooka okumanya yazaala Seggirinya, yazaala Uganda. Seggirinya gwazaala eyakuleseewo. Okitegedde? Mama wazaala Seggirinya, Seggirinya yafudde. Tozaalangako Munnayuganda mulala. Oba olina mutabani wo omulala gw'olina okukabirira. Bannayuganda balina ebizibu bingi nnyo ebyokkola. Kati bw'onodda n'ogamba nti sina kyakuliisa abaana, g'omanyi abaffe baalidde ki? Mama okwatanga nnakuyo, n'okukabira emmanju w'ennyumba yo, n'okuwummulanga, n'oba ne weesangula, n'okomawo mu bantu n'oseka. Gwe bayita maama. Mama olw'okuba mwasuze enjala. Mama otagenda nga abba mmere y'abantu ku kyalo olw'okuba gwasuze enjala. Wali okirabye? Ekikufuula maama ki? Obuvunaanyizibwa obwo. Kati olwo kati ofuuse jjajja. Naffe twakula na bajjajja kati ofunye abazzukulu kuba ne munga. Afunye abazzukulu alina kwebaza Katonda afunye Seggirinya mulekedde. Wano nno n'abakaaba nti omwana wange agenze tenna nagwandekedde. Gw'olina mukaasi sina kye ndiisa abaana. Mama ow'omukyala alina n'emmere mu kyalo. Mama alina kaaba kimu nti abaana bange fiizi abuze. Awo ensi wejja okukutunulako naye okaabira emmere. Emmere eggwawo mu lunaku olumu. Ani anaakulabirira paka abaana be balikula? Mama olina kaaba kintu kimu nti nnoonya fiizi w'abaana ba Seggirinya tebakola ki? Tebasoma. Naye tokaabiranga kye bayita mmere. Abantu tebakaabira mmere. Ne mu COVID twali mu COVID bangi tebaalina mmere naye baayitamu. Naawe ojja kuyitamu mulina ettaka mulime. Ffe tukaabira ekintu kimu nti abaana ba Seggirinya tebasoma. Tebalina byakwambala. Awo omuntu wajja okuwulira. Kubanga we naakwata essaati n'enjiwa mutabani wa Seggirinya ajja gimalamu omwaka. N'emmere eba ya lunaku lumu. Gwani agambye nti agenda kugulira emmere buli kanaku taliiyo. So kati mama alina okwekola ki? Okwekumaakuma. Alabye engeri gy'alabiramu abazzukulu. Yeebaza ne Allah nti kayafunye n'abazzukulu. Afunye kwanalabiranga Seggirinya abalala. Bangi bafudde tebalese na baana ku nsi. Ng'oli ali awo alina buli kimu ssente weeziri tena mwana wa mutabani we gwe yaleka ku nsi. So kati mama oyise engalo mu maaso bamujja okukaabira emmere. Ekyokuliisa abaana kijja labika. Wata bukwasa enkumbi oyingire ennimiro. Katunzika programu eno. So kati nabano bamama abamujjako interview mama ndoza bali mulese. Mama ajja kumalaayo noonye ng'ayogera bingi bitakwatagana. Mama ali mu nnaku ye. Simanyi lwaki ogwo muze muguyina. Mama ali mu nnaku ate mumutadde mu campaign. Simanyi mama anoonya bululu kati. Ate mama yayo asabidde gundi obululu. Ebitebikola. Obanga agamba nti mutabani wadde oyagala ofuna akwatemu. Mutuveeko mutuleke. Mama mumujje mukamira. Mumuveeko. Mbate nze wendi nja munoonyeza akalulu. Ate nja kunoonya akalulu. Mama nyagenda olina okunoonya akalulu. Mama mujje mu kamera z'obyo. Agogama simanyi mama ebyobufuzi. Mama mujje mu byobufuzi. Mumujjire ddala mu byobufuzi. Wanga ne yali muyambe tajja muyamba. Ne yali kutte enkota y'ettooka agitwale wa Seggirinya. Okakasota nti oyo gw'osabira akalulu gw'ayagala. Tajja kuyamba. So kati yatadde mama mu byobufuzi amuleke. Mama abeere eri mmanju alinde kinaava mu bantu. Abantu Seggirinya badde bamwagala. Ate Seggirinya naye abadde ayamba abantu. Sisuubira nti abaana ba Seggirinya basobola okubeera wano bafunayo omuntu amutwalira ekyokulya. Tewali. So kati mama kyembadde nkusaba ebyobufuzi byesonyiwe. Mutabani we yafudde obadde olina ogwo. Togenda kutwazaalira nsi nti gwazaala nsi munnange buli waliwo Seggirinya omulala. Seggirinya ye yagenze. Sibula omulabe wa Tonazi Media. So kakati ababe ba Tonazi Media nga tetunabasibula omulambo gwa gundi gunaatera okudda. Ogwa Mese Bontwe. Sawa yonna. Tweteeketeeke nabo. Sawa yonna. Tweteeketeeke nabo tugende kwati. Tumusabireko. Ina gugwa Nuupu. Mese Bontwe tabadde na kibiina. Tabadde nate mu Nuupu abadde alina mukaadi ki. Mpozi bota omala okubeera munakibiina omala kuba ne kaadi ng'olina weesimbyeko. Yaba na kaadi. Okay. Wano beera muwagizi. Toyogera bw'otyo. Mese Bontwe abadde muzannyi wa katemba wa. Era omuntu avunaanyizibwa ku by'okuziika bwe baba Nakatemba. Era alina wanaakomawo ajja agende mu Nnyonyi bamusabire. Tomuyingiza mu bibiina. Mese Bontwe abadde wa Malula Family. Era banaave. So kati Amooti ne guruupu ye bajja mutwala ku yevunaanyizibwa ku kuziika kwani kwa Mese Bontwe. Kye basalawo tuli bagoberezi.
tujja kuyingiza mu byabufuzi oba byaki nedda. Kale mbere bulungi mweraba.